oyagala okufuula bizinesi yo ey'amaanyi ekifaananyi kisinga ebigambo 1000 ng'okozesa obumanyirivu bwayo obw'ekika ekyawaggulu ennyo. VCL ejja kukolera akalango era ekuwa ekifaananyi ekikakali era ekiwangaaze ku ssente ensaamusaamu. VCL ekwata embaga, emikolo egya buli kika, egy'awaka n'egy'ebweru wamu n'ebivulo. Let me go. Hard party, who bumps it out? You say a girl get up in her mouth, but I can't yo. Beat up your chest, girl, I can't yo. Alright, hard party, who that a war? Wife it take me to slippers backstar, but I can't yo. Let me see you one girl, I can't yo. VCL ekwata emizannyo gy'oku stage ne TV wamu n'okukwata ennyimba za audio ne video. Nina Mariel, this a VCL, Chameleon Ayel, this a tell them. Byonna ku mutindo gwa waggulu ennyo. I am just a woman trying to say what I feel inside. When I go next to you, boy, every time I end up going blue. Mama yo, mama yo, mama yo. I'll dance the petty dance. That's so wonderful. Petty dance. VCL ye yalondebwa okukwata n'okufulumya mu butongole vidiyo y'okukyala kwa Papa Francis mu Uganda ekyokulabirwa abazzukulu b'abazzukulu. I want to take this opportunity to thank the Uganda Episcopal Conference for having chosen, of all production houses in the world, having chosen VCL to film and document that memorable moment of the Pope's visit to Uganda. And here we are handing over the filmed and edited video CDs to His Grace. VCL, headed by Mr. Bagenda, we want to thank you for documenting this wonderful visit of the Pope. Okukwagattako n'emikolo emirala egy'amaanyi nga amatikkira ga Kabaka, embaga ya Kabaka, Kanivo ya KCCA, embaga y'omuyimba omukukuutivu His Excellency Bobi Wine n'emikolo emirala mingi. Sylvia, nkuwasa n'empeta eno. Kusaba ekitiibwa n'omubiri gwange. N'okwagala kwange kwonna. Ebintu byange byonna ebimaze. Linnya lya kitaffe. Okusobola okutwawanya nga Katonda bwe yalagira era amulayimu ebintu. N'olwekyo tolonsalonsa gwayagala ekintu eky'omulembe ate ku ssente zijja mu nsawo yo. Lweyune VCL tojja kwejjusa.